Mbaniriza nnyo ku mukutu guno olwaleero mbabuuzaako nti mwasibye mutya mwenna abatulaba olwaleero nyina mwami Matovu Francis erikola ssente buto ate liri eddala lyemmanyi talutalo waliko maje nze ntwala ensi yonna kikyotegeeza kakati sooka obuze ku bantu ssebo abatulaba mwasibye mutya kakati yatwogere ku palamenti Amongi yafuluma bamufulumya oboth ye speaker naye abantu beebuuza palamenti ene natambula bulungi nga deputy speaker Tayebwa ayakolanga n'Amongi asigaddewo mu kifo ekyo ebintu bino biraba otya yajja ekintu kyalina okulwana akakuni kakyaliwo kamaanyi nnyo so wakyaliwo kakunizo kamaanyi nnyo tokayita nti kamuzannyo ako jajja kana akakafuluma akamongi katono nnyo Tayebwa alina obukundi bwonna ate akakundi kaabwe sikabbira wamukabbira okuva mu mataka okubba kwennyini kwotegeeza okubba nga bwolaba ettaka ly'enaggulu bonna baali omu baagabana kati omusinziro otya Tayebwa okufuna ddiiru n'atakola ki n'atakomawo kati lwaki ono bamulekawo deputy kyali kikyamu era kyova ajajja alina okulonda kiraaka nga w'amaanyi n'alonda n'olwo olukiiko olugenda okukola ki abantu bonna kabeera Tayebwa Amongi baali bakeera kwoza bintu we naye oyo omukazi akiiki oyo ow'ebunyole we Dr. Asimwe jajja ke yakola oyo mukazi yali alina omuteekaawo nga ya checking oyo mukazi yakola omulimu buli muntu yali yamulema nga ne jajja atyani Amongi kyogamba Dr. Florence alina omulimu munene gwe yakola ate yajjayo sente z'obukiiko Mawo yali abyogerako Mawo naye emmotoka ffe twagimuwa nti yogera ku mmotoka yali agimanyi ne ya Rolls Royce ne Mawo naye okuba nti abadde nga Amongi nga bw'omuwa ekifo ekyo ajja agenda kyayi abadde ajja munywa Nairobi ayishuwa kati jajja kiki alina okukola alina okulonda abantu nga bamanyirivu abayinza okuyambako okucekinga buli wamu abasobola okucekinga abo Batayebwa nabo Batayebwa balina bukogundi bwabwe mwe babbiira ssente obuli omu tosobola bumenya bwobanga tolinaki muntu w'amaanyi awo nga mugumu soka Dr. Florence ali capable okusobola okumenyaamenya obukundi yali alina n'okuba obwa deputy singa yali ayagala bamukolera omulimu ogw'amaanyi abantu bonna bali mu kuzannya abantu bonna Amongi yali abalemi n'oyo mukazi omunyolo kiyakola Amongi ng'agenda acekinga buli wamu abantu bonna nga beeyogeza wano naye nga sibavaayo mulumba buki bulungi butereevu ate oyo mukazi yaliwo okuva ku Olanya yaliwo n'obosi Olanya twamuwoninga nti bw'otakola kino Olanya ogenda kukola ki noono bosi bw'anajja ekikubye ekyakuba Kadaaga kyekikubya Amongi kale abantu batakitegeera era kikyaliwo nye bagamba Amongi ekimukubye power centers ze yagezako okuzimba Amongi bubbi bwera bwe twavaako okulwana naye singa si bwali bubbi nze Amongi yantuukira emirundi ebiri ng'agamba ki tuzikize omuliro nimuga agenda okola ekintu kyolina okukola n'akola ki nga alina ssente zaleese yampalise nimuga ffe situlya ssente naye bw'onaakola kyolina okukola ojja kukola ki era singa yakikola singa Amongi ye speaker wa Uganda so wamugamba genda okola kyolina okukola ye n'agaana era n'olusembyeyo nga wabula wiiki emu yalaba Kalemera nti bajje tugyeyo emisango nembagamba nze nwana paka kwakola ki misango egy'obuli bw'enguzi awala misango gye twamuwaabira giri eyo mu kooti egy'okubatulugunya bwe mwali ne babigirwa n'abalala ne babigirwa omusango twagamba Sekaana aguveemu yabagamba gijjeeyo tugijjeyo nemugave ffe bwe tuba tulwana situwagala ssente tubeera ku mazima era kati noono bosi bw'ataakole gundi talowooza nti ekyapa yakironze muki mu mannya ge niye agamba yeye speaker yekka asoose okudragingibwa n'akwatibwa n'ateekebwa mu woofiisi ojja omukebere agenda ku namba yange oba sinze nasooka omukubira bonna ne bamubuukira bonna baali ku Mawo oyo Mawo nze namugamba ddeyo yesimbeyo owaabwe nga tulwana n'Amongi
kati buto go agama Mao dayo wesimbeko geno omubuuzi ne Mao nabeera akakundi kali ne bakiriyo ne bamamira mululi mukasa yamugamba tuyambe buto atuyambye nnyo bintu bingi Mao nadduka owakiryowa n'amongi mululi mukasa bayakawa Mao bwati office weba Sekana yansalirawo omusango ate nga nasooka gamba Sekana va mu musango gwange pozi gwa mukuba biringita eri ku bino bye mwawuza mbu simanya akutebiwa office biki gwa mukubaga na musemu ayi ate nze yomu kati gwa mala na kumeka zamala twamalayo nga ndozanga mwezi nga buli kumachembo kekera kaba twagenda mukodi atusule kitalya naye oyo baba abayaye be yasindika okuva ekibuli baba sente zange meka baba omutwalo gwa ne batana esimu yange bagiyita vato oba baali bagitankula mu biki kali zengamba mu ekibuli bwa ku CID ku side bubajjo okungwira motoka yange yali mu sente bwazitwala butwazi nibaga mwali mwagala tegula speaker then ngani ategula oyo mwali mwagala amongi na mumanya atenze sirwana na bantu betwali nabo ku street amongi na mumanya nga akyatambuza buno bugondi obwebyapo obwo bwebakola bu print ngabera wakalema ku Diwinton nga bave waggulu najja mwemwe n'abantu amongi mwakamulaba nena azimba ne mugagwe namuwe ekintu kya kuyamba abaana bamulekwa kuliko n'omulema ye yadda mu kiri amu sente ne mugamba mmwe njabba kubaka kiriki kamwe ne bo munaba bameka jajja ne bwe yali amujjaka ati engalo kali amongi agende bamujjeko envumbo bajjajja ali musajja nnyo tokame envumbo waziri munazo hata ni amuteekako ajja agende alwanyo zijjako ngasobola zijjako eboto tontisa ate naawe hata atya oyina capacity soko ombulire ani amongi mu Uganda gwe yali atukidde abantu bali abo omulamuzi amongi amumanyi ave side ze waabwe n'oyo ono omukazi benalaba nene Kadaga yenyini Kadaga yateekamu sente ze yawa Kabega loyo oyo Kabega abantu mwenda amongi yabalemesa okwesimbawo Kabega sente n'alya buli aba abakazi nga betubakwata bayamba ab'ebukedde abamwesimbako bonna amongi abawa bw'emirimu mu office ye n'abantu oyo mukazi oyo omunyolo n'oyo mulamuzi be bantu benalabye mu nsimu n'abali kirini neera olaba nti jajja okumanya ntamanyi kyayagala oba security temubuulira oyo mukazi yali badde deputy wa Ssaabalamuzi engeri bonna abantu nga sibamanya amongi fujjo lyalina twagenda eyo waabwe yasenda abantu ku square mile namba ku ttaka square mile nga 2 ku ttaka ng'abantu babeerawo fayiro najja n'agikwesa Nzayija n'agikwata wano Nzayija ne tumuwandiikira nemugaba fayiro y'abana abantu okwata yaki si ekifu justice kati mugende eyo basse talina fayiro gye twamusesemya nga tumuwandiisa omulamuzi Odonyo omusango ne guddayo yagusalira abaki kati mwabadde bazanyisa amongi buli muntu yali yamuweweeta Dr. Florence yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukuba amongi siwabaayo wadde oyo bosi addamu omuntu n'ayogera ekigambo ye yavaayo n'amugamba obba sente z'akakiiko kano obba kano ne tumugamba kwata wano ffenna abadde yatulema oyo mukazi amongi twamukubidde mu nnaku ezisembayo nga 4 naye nga abadde aganye Mao yali tamusobola oyo bosi yasooka okujja geno omubuuze siyasooka n'amukuba n'addayo yasooka n'ajja n'omuliro n'abyesonyiira ddala era nze mmala omukubira essimu ne mugaba kakati gwe olutalo mmaze odduggusa lwali lwa Sande mugende mukebere mu ssimu y'obosi oba teri ku ssimu yange ne mugaba kakati bonna ne bamubuukira oba baawuliriza bonna bajjajja abaga nti Pierre ye yamuwagira erina amaanyi abadde tagikozesa abadde yagigula ani amongi bwe twasooka omukuba yabasitula n'abatwala baggulewo ekiyumba bonna musululu tumala mukuba ne tumugonza ne kakati oyo amongi waali kateero amongi gy'alina abo sibagyenkanya amongi alina kateero nze mbadde waliwo bizinesi ze mbaddemu naye amongi yayita eri nga bizinesi zange zonna oyo amongi ebbanga lyenwanyi nayo bamanyi sente zanfiiriza ayita eri mwezo kateero ze ne zitta omulimu gw'obeeramu ne bwe guba gutya
bane katugenda kolagana nawe rero ngamba bali ne bagati tujja kolagana nawe ne bazi diru nefa nenga yakirimu ne byonna bikatero bye njabbi kuba mbiteeke ku ttaka kati gwani akuba muntu adeze neta nze Katonda kangamba nti kuboyo nga nkuba kasa Katonda gamba nti kuboyo ng'omutandikako ojajja saamugambira jajja ekintu kyatukoledde namugamba nti Katumba wamala buli wolaba oluguudo mwe babbira ne kagulupu kaabwe kati Amongi yali yakwata buli muntu womanyi nti wewava ssente nga amulina yenna era jajja omuntu gwe yatuwonyeza Kiryowa Katumba wamala awo yakozeewo bulungi ne Nankabirwa ebyo yonna bonna abadde abalina era noono omukazi simanyi lwaki amuleseewo oyo Ochenyi Ochenyi naye kakazi kakyamu Ochenyi yaliwa Ochenyi gwe yajje mu ministry ya Gondi oyo mukazi naye yali alina abadde muerethe abo bonna kagulupu kaabwe ati gwe nola unayo otya ate nanti bajja nga bankoonako ku mirimu gye tukola kati n'otegera nti oyo bulijjo mufu kireza gwabadde gwomu kubaasanyuka nga Amongi agenze nze Amongi namugamba ye yali abadde akimanyi mu bantu badde alina abalabe abasooka namba emu naye nga oyo mukazi w'Ebunyolo yakoze omulimu gw'amaanyi ne bakola batya ate jajja tasasula abantu bamukolera ki bamukolera nazo mu obwa commission oba namuwa akakiko yamanyi oba tamuwadde tumanyi we tunyiga oyo mukazi yabadde asobola omuyambako okucekinga ebizibu bakoze eki era ffe ne bwe tubadde nga tulumira nga akuwa omukazi nagamba nti wano niye nga abantu bonna Amongi yabaddeka ku payroll ye bo batubulyeyo omuntu gwabadde talina era tubalaba abantu besuddiya naye oyo mukazi yakubye era nze nali manyi jajja agenda namuwa deputy anti yali yasaba bwa speaker kati balonda lwaki yabumu obozi tajja kusobola era bajja mukubanga Gondi bwe batamuteekako olukiiko lw'amaanyi bagenda mukubanga Oulanye bamukuba mulinde Oulanye namuwoninga twali naye mu lutalo olwamukubamu nadde eri nti sister yawona kali noono bosi mulabi atandise okutaggala mulindeeko kateera eryawo y'amaanyi kitegeeza emirandira gyalese ku parliament gy'amaanyi sibagisobola unogiteekamu omuntu nga amanyi kyakola ate nga si mubbi alina okuleeta Kiraaka nga ali straight Kiraaka yagezaako okuyamba n'asibaasiba ebituli kitegeeza onaddufu mwesige tasobola oyo Tayebwa olwabakubamu bwe bati batandika kulowooza ng'omukazi Amongi alowooza nti Tayebwa yatuwa naye ffe tuba tumwagaza ki oyo nekyo kati emboko ze babakuba ku CMI temwayogera naye abawa information nga mpa abo nga boogezaani abo tobanyuma bakuwanika waggulu ate bampanika sibannemwa ani abawangudde towangula ku muntu ali ku mazima yali yagibribinga dda nga yabakwata naye nga abasinga abantu tuludde nabo wano ogenda okukola kyonna kyokola nga ffe twakulabye dda ow'omunda yagamba owaayo omukazi ayagala kukuyoola era bajja nga nze ekimanyi naye ne ŋŋamba nze nno kizikiza siwali mulala okuyoola nga okimanyi nga bagenda kukwata abantu bonna babamalewo ate abantu bawano boola bonna be twali tuyamba bonna Amongi okuva ku Amina bonna abadde abalina buli muntu gwe twali tuyamba n'oyo abba omukasa gwe yali ateekamu era naye Amongi abadde amulina kati n'ogamba abantu bawano baagala ki kakati jajja ekituufu kiri nti nga bano bwe bayogeranga mbu simanya mbu Amongi yali ayagala bwa president yali alina ebigendererwa ebyo nabwabadde abirina naye ng'ayitawa ffe jajja yekka gwe twawa chance mu Uganda siwabawo yeerimba naye gye n'omuwooza ajja yamanyi ate yamanyi jajja yekka yalina chance naye abantu bonna tubadde nabo tubamanyi nti ono mufu ono akoma wano olaba abalala beesimba kuba president bazzeeyo ku bwMP babo basabibwa minisita kati abo bantu ki anti balabye nga jajja si mwangu bamulemeddwa bamutesitinzeko ne bamuwulira kati abantu babo nti ovula abanafu era n'Amongi abadde asobola naye ensamba yembi tamanyi nkyayagala ng'oyinza okujja onwane nange omumanyi
nze ndi mutambuze olwanyako ku ntalo ezisinga ez'Amongi ate lwani ani gumbulya bonna jjajja bakubye nze nsoso bamukubira gwe mbulira yani leka naawe mbulira jjajja alina intere yiye jjajja alina agencies z'amaanyi azirina iso ziki bonna abadde balya sente basajja be bonna lwaki babadde bantambulira nga Amongi tabakozesa okutambulirako Amongi yakozesa oyo Aberi ne Nakalema si okuntwala mu Ssemwayi kale bugerutuka mu Ssemwayi nga bali ku perolo ye bayitirivu Amongi abadde ani egwa abadde talina ku perolo okuva mu poliisi kati eyo poliisi nfu era jjajja twamuwandiikira nga tumugamba ku poliisi ye nalowooza byakuzanya kati otafiire si yabagambye otafiire yabagambye yende abali mu mukuba naye ate bamukuba bamusobola basiru bonna bakayanya bufu n'ogira osoma otya bagenza okusoma budget poliisi yajja alina nagiggalawo bugazi okimanyi bagenza tababuuza musaala bagujjawa kyova babeera mu bintu bubbi bw'amataka buki olwokuba sibafuna ki bali mu byakubba bubbi naye omuntu yali alina okuyamba jjajja yali omuntu ogwo oli omusajja yakwata mu mbere Asumani Mujenyi yabo ne baleeta abafere baabwe kati baabo poliisi yonna bagimazeewo so otafiire bye yadayogera kyakabe yadde bituufu naye lwaki naye yali takola mulimo gwe yali takukola lwaki teyabyogera before yali amugoba kapasite eyo n'agina yina nyini kintu kati ffe tujja tuyambako obuyambi bwe be bafuna omusaala kati mwe mujjanga bamwoyo gwa ggwanga nga batulwanyisa n'obateeka bagende omuntu yenna atali kabeere Katumba Wamala gyali owayigigi bagende bakebereyo fayiro yo bateriyo mwamuteekayo twamuteekayo dda bagende ate ebyobugaga bino mwabikeberanga mutya ate atya wano buli muntu tumulinako fayiro mu Uganda ate tobatiisa ate mbatiisa gwe mbulya gwegenda buli muntu yenna jjajja gwagenze nga akoonako bw'ati kabeere kiryowa gyali owantene jeno owayigigi kiryowa nabadde antene jeno naye abantu obalaba awo bagwa bugwi n'omuntu atalwanya nakigwamu ekintu nga tamanyi gye kivudde oba mwe temulina bisaanyizo bibeera mu positioni ne bwetubanga tuzina naye ffe tuyamba ate ffe twagala sente zaabwe kati gwovuga amafuta go Amongi yali asobola ze ne bwe naaligambye Amongi okuta leeta obuwumbi 10 yali abuleeta naye yantuukako nannemererwa genda omubuuza Amongi nti buto mwajjako mu meeting nampita n'owe ne muganzi sijja nkole ki gw'otumye gwe kola kyenjagala bw'okikola olutalo luzikire yateekawo ku ofa y'akasente kakuwa like ngazi n'anteeka ku payroll ne mugamba gw'onteeka ku payroll n'ogaana naye kwabo ani gwatawanga ku sente ovuga amafuta go bw'ovuga amafuta go n'ogenda n'onoonyereza buli kimu kubwereere tubayamba ate nga bali awo kati abo bantu kyabo era kyova olaba oyo mukazi yali obutamugira oyo mukazi Florence jjajja akoze mistake etabeerangawo yabadde asobola omukyekingira awo ekizimbe kyonna nanti mwali mu parliament asobola omuwa position ze ate akola ekibagenda mukuba abo kateera eri awo naye lwakuba nti ne bamukuba kasitaffe tumulina sibajja musobola kale mujja mukubya bigo gya bwereere bwe buzibu sibamusobola naye muteeka ku biringita ate biringita atya ate ye takoze ogugwe abantu bonna baali mu Amongi oyo Amongi abadde azitowa gwe mbulya gwatakubye oyo maho abadde talina waayo Amongi oyo singa yali amanyi okuzanya kaadi ze ng'amanyi ozikwata n'abalinda paka ku ssaawa ekemba badde sibamusobola kati kitegeeza bino eggulu erya Rolls Royce eryo mawo nze muwa omuntu ne mugamba nga yajja dda naye nga ffe twagala kukola ki tumugamba time tubala tumukubira mu time mawo gw'omuwa omuntu n'amubuulira nti yogera ku mmotoka eyo mawo nga olwedde weebiri ffe twali tumanyi mawo asomodde sitole y'amaanyi atalina nga atya mawo alina amawulire nate nga baga nti jjajja yandiba yanyiga ba agenti ewa Amongi bakabanda abo n'abalala batya babadde bamanyi ki basobola omuwa information sibasobola Amongi nina bonna nga boogera ebiboogere bya president n'oyo Balamu ayagala kubuulirizaako abantu kye batamanyi kati gwe buli omu n'amulwanyisa ate nze nkubuulidde ekyo kyeboogere kya president Balamu akimanyi
Ndio ono yali agala kumuleta ku nyumba ennungi nti no kubeera mu nyumba ey'amaanyi. President yali yagulira Amongi akayumba Minister Village. Yabeeranga kati kwe kumuleta kuki n'abantu bawano bonna bakyamu. Bala muntu bali tumulaba ng'omuntu ali darling eri gavumenti eno nabwabeera dda bayayi babbi oyo bayinza okukolola nga boogamba nti omuntu wuno bamutwala misinde ne baddayo bonna badduka misinde abantu bawano banywerera ku muntu. Era zisoogera naawe bw'obanga tosobola kunfumita mu lulimi nentegera nti oyogera mazima abantu bawano bonna bayayi. Kane bala munayoga bana yetaka kunoonyerezaako bonna ate sibaali ba Amongi kati amwegana kuki bala mu yali darling ewamo. Era bebawoza nze Amongi siyanziba ku bya nnyumba bibabeeramu abantu nga boogera. Kyali kirala era akimanya Amongi. Oba mu broking ettaka lino wano nga ku Trade Tower wano nga ku Fairway natakuwa kibulooka kyo. Si kibulooka nze nkola ebintu bingi naye wakuba baali bamanyi nti nze ngimanyi era ennyumba nze nagibabuulira naye nga nzisaagala kyaki ne mbagamba mugende nannyini obuki ajja kutunda. Oyo manyi nannyini yatunda. Ne mbagamba naye kati byo bwe badduka n'abo babbalamu nga badduka. Kitegeeza tebakuwa sente zo za babulooka. Era nali sizeetaaga ngeri n'Amongi yali ampisa azimpi ne mugamba nze siri ku ebyo. Kyogamba oyagala gamba nali nkukuba nga nkwagaza gundi. Teza mu bufunze tewali akasente ka Amongi konna. Yazireeta emirundi 2 n'eŋŋaana. Ne mugamba zisibwe enzannya. Naye nga nnyonya ka ttiimu ke. Wamugamba otya? Namugaa zibwe enzannya. Naye ng'onoonya kulaba baane bakolagana nabo. Ati bonna nali mbalina wano. Najja ne mugamba kola kya era yakimanyi kyeyali alina okukola. Kyataakola. Ne mugamba kati gwogenze era kyekyakuba kadaaga n'obosi bw'aneepanga kijja mukuba kabeere tayebwa. Atayebwa mwamulemu atayebwa olaba yasima. Atayebwa twamuleka waluba mikwano gyaffe. Ng'ate bwe tuba kuba ennyo baba bakaaba. Tayebwa ng'ali maani. Tugyewo Amongi ng'oleeta tayebwa bebaali bamanyi. Kati mwe muli ba deep state. Nedda ngomo tulumirwa nsi yaffe ate batuzadde wano. Kituufu naye bajja balumirwa ensi. Fe wantuluddewo. Amanyi n'obuyinza bw'oyogeza. Nga abali mu deep state. Ne bwembasi girina naye nga ndi ku mazima tolina kyonkanga. N'omojja na tanka. Kakati mwami Buto. Ensonga ya jjajja okulabamu omukyalo ono. Dr. Florence wongambye y'omu ku baakola omulimu gw'amaanyi. Siwali muntu yeerimba. Okola finishing. Ye yajjukuba n'agimaliriza. Queen dancer. So yandibadde afunayo ekifo kya muwanga nga kyamaanyi nga kijja muyamba. Oba commissioner kuba commissioner tula ku commissioni. Eya parliament. Abo bonna batayibwa abantu ba state bonna bafu. Twali tumusubira kujja kubwa minister omukyala ate tutamulaba. Nabandi wona swalini wali mu parliament wakulu ingeri parliament otegera buli kimu ekitambula. So bwe commissioner natula ku commission kitegeeza nti asobola okulondoola emirimu parliament gyekola yonna gyekola. Ate bosi munafu abantu abamwetoolodde bonna baffere. Nalabye agamba nti ne sente donation zonna nzizizaayo alimba abayaye chief donor alina kuba omu president wa ggwanga yekka. Na bwana abikola balina gundi yabwe ya mkinene jaja twambulya ndi bateka sente mu budget nga balowooza tuli mbya kuzanya. Kile mwalimu abira badda alina kyakola mu ekyo kibakola abo balina katero yabwe mpanvu toyinza gimenya. Balinga bayaga balina katero ate gino emyaka 5 Amongi kyalesalese ku nsi ensi kyalesa agitaddeko linda banajuulya kati ate bwe tuddamu era bosi bwakola byalina okukola ne tuddamu ogwo omuvuyo tunaaba tuli kuki ensi teyina sente. So kakati omukyalo ono yeetagisaawo wali okubeera wali ku fasi 11 oba amuwadde oba tamuwadde yamanyi ffe kaza tumulaze ekiro kiri kimu nti yayingira parliament naye byonna byetuze tumuwoninga waliwo ekitaliwo twamuwoninga ku bonna bakiriwo bakatumba wamala. Kakati bwana Buto tumalirize jjajja alina
tumuyambye ebintu byonna katere ekyaliwo eri ey'omukyalo bw'atategera nti ekyaliwo kateera eyo buloka wayo akyali mutayibwa gyonna emivuyo twamulaga naggulu ne babba ettaka lyonna ne balyegabanya ng'abantu mugabana muti ettaka lya gavumenti kakati wuuyo baleese ebola jajawoza ebola yavuddewa omuntu mutunda muti omwala gw'ensi bwetomanyi nti omwala gutambuza ebikyafu bingi batunda mpozi bakuguza amu kati mulinde ebirwadde bikyajja kati gujja bagoba gwennyini gujja bajjawo gwo nyini gusoba bajjawo kale tumalirize olwaleero sibula abantu sebo abadde bakulaba tubasibudde abantu baffe esebo kale tweyanza nnyo tweyanze tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olwala